ali mukabinkano mwami Kakule nga bezaaya lukuuta mutane w'omugenzi Balamaga ngamye tujja kuteesa ku lubeerwa oyo ku Sande binkwata kuba bye waffe wali emiziga awaka oluve mu kiweese waffe ku Busosolooti katugenda wali kulu kirunda abadde ansiriikidde wano nendaba ekigenda maaso ku nsonga z'ettaka nti abantu balya n'alirya n'abikkako neyesaanya n'asiimula ne ku mimwa abakulembeze mmwe nabye mwogera wano naddala mmwe abali ku zi disitulikiti abali ku zi munisipaali abalina obukiiko obw'eby'ettaka mmwe mu kukumbya ettaka lya gavumenti oddimalayo simanyi gwe oba bukifaanana walina okunogerwa eddagala awo nga mmwe abakulembeze lyamaanyi awo wenyini weŋŋambira bwe nti neewunyiza minisita n'abatuuliza muwulidde nti better late than never nga wano wonna myaka 3 babbye ettaka mulaba fe tuvuddeyo n'abamu tufunye n'emisango temutuyambye sebo kyamaani w'eggombolola gavumenti enkwatibwako kuntaasa tawunikirakamu bwe yajja yagaba amataka ga gavumenti masomero biki nenvaayo nengenda mawulire omusango ne gusalwa mu kooti ya Uganda ne basasuza mwali muli kuki weŋŋambira bannayuganda better late than never eno gyagambye kitegeeza muzeeyi akazuukuka ate nga n'emyaka giweddeyo ate uno ayagala kukyusa bintu nze ŋŋamba tomanyi nga muzeeyi emyaka 75 gwe nagambye n'abamu bwe twabadde nabo nti okusinza ku bizibu bye tuzze tuvulaba nga tusaba bakolere kufuwa bino bya ttaka emyaka giweddeyo muzeeyi akalaba ekintu kino emyaka wegiggwerayo nedda temutubuzaabuza emyaka gino wegiggwerayo egijja egy'obukulu ndowooza gwe guno omulundi ogusooka gwe tugenda ofuna okulonda mu bwangu nnyo 2018 awo batandika okulonda singa tubeera ne electoral commission era eri balance ng'eriko abasajja ababalansinga ekintu n'ebyettaka kyova olaba ngamba ate akatulu tulina mubadde mutubba bubi kyova olaba n'ebyettaka singa akakiiko kabaddeko nga bamukadde wange maama Miriam Matembi nebeerako abasajja nga ba Honorable Mwiru kubanga abasajja Honorable Mwiru wamulaba ano ng'ali kakiiko kano aka komiti ndowooza ojjukira engeri gye yakolangamu omanyi bamubbaka engeri abantu gye babeera mu kakiiko kano engeri gye babakaliridde kwanza bakaliridde n'abantu bendaba mu State House Kiwaani ndikuwa bwino mpapulire kwaki nkuwa nti Kiwaani bw'oba ozze mu kitundu ng'ekyaffe amataka gasinze obunene agabbiddwa nkugambye g'abantu abali mu gavumenti ono agambye tetubamenya wano manya okiba oŋambye bannange mbadde ngenda kusanguza wano mutye n'okutya nze mbamanyi mazemu ofiisi buli ttaka eritwalibwa naye angambye simpisa ya buntu ate ngenda kuswaza pate yabwe era eggwanga litegedde nze mbadde nzize wano n'eddooza naye weŋŋambira nti wekiba bwe kityo nga bwe twali nti mu kulonda okusooka tewali ssente akakiiko kajjenga ku kitundu tukwate n'abeFDC notalekayo nentalekayo kwaki otisanjo nze njogera bali mu gavumenti kubanga mwabadde mukola ebintu nga tebigenda mu layini so weŋŋambira nti bino ebyokukola ssente z'eggwanga nga bazoonoona essente zaweddewo zitya ezo miliyoni zonna tubateekeko era tubanoonyeze n'oyo omukyala tumunoonyerezeeko n'akakiiko ke essente zagenze nnyingi nnyo olw'okutaasa eggwanga mbadde ŋŋamba tuddemuko omutima gw'eggwanga essente zagenze nnyingi ate ng'omulimu ogwagala okolebwa okutereeza okutaasa nze njagala nkakase twafuna ssente ez'okuzimba waadi y'abaana ejjinja nange ettaka baalitwala n'eddwaliro eddene amasomero twayagadde university naye anti wenkugambira nkugambye nze nasooka mu Uganda okuvaayo okwogera ku mataka nga ba technical officer nga obukiiko butuula ne bugaba amataka okuva kwewe bansiba muganda wange wali oyagala nkole ki kati mu president naye akazuukuka nti bakusiba lwakwogera ku ttaka kiri ku record amutoki kyenjogera kwe kiri sigamba kyakuba tawunikira kampawabira nga amaze okumusanga nga amataka si kumuwayiriza tugamba bwotyo namusanga amaze okugaba amataka ago gasinga obungi gonna nenvaayo nenjogerako nebijja kuki ku mpewo therefore wanga president avuddeyo njagala ekintu kibeere kirambulukufu tutaase olw'eggwanga tutaase amasomero tutaase amataka g'amalwaliro kubanga naffe twabisangawo mooso ebibira at the same time n'entobazi kubanga nze nkugambye todifendiza kintu kya mukama waffe yajje wange nagulawo juice amakolero gonna agaba China mugagabye mu ntobazi nkugambye na wano namanvu awo wona yali Sunny Belt mamiseruga gyayogerako teri ku nyanja ndimanyi bulungi tetuuka banange minister tonswaza amwereko leader you are national leader I'm from Busoga then wamaka nkubulire Sunny Belt waliwo amakolero 3 era president mwenyini bwe yamala okugulawo Sunny Belt
yagenda eri okulambula kubanga ennaku zino president campaign gwaliko yowa okuleka dis 21 radius ekirizibwa gap ekirizibwa okuva ku lubalama lw'ennyanja oza baluyita era n'abagamba nti naye we munaaba lwakuba bo bali mu kukola ngoye yababuuza ebintu bingi west discharge byonna kati byonna n'abirambula yava ejjinja in fact yali ava kumukola eri gundi ebutewu we twali nebadde so saagala ono Haji atandika okulowooza nti pulezidenti waffe agenda agulawo emakolero mu Ntobazi nga mwe kennyini yagambye tulekere era ffe minisitule y'ebyettaka cabinet yakyogera luli ya communicatingira parliamentary caucus n'agamba tewali kuddamu kuwa investor mu Lutobazi n'agamba ekisooka ba investor ffe bennyini tubeegobedde mumuwa Olutobazi ne mumugamba mbu alukole ki alufiiringi ng'ogaseeko ku ekyo ali mu kwonoona obutonde bwaki bw'ensi era n'agamba ne my colleague Dr. Kitutu Minister of Environment n'agamba ne Honorable Anita Evelyn nti bwe banaddamu okualocatinga ffe ne tuwa lease nga tuwadde investor mu Lutobazi wakiri atugoba so saagala ono atuule wano atandika okulimba abantu mu butuufu ate nga pulezidenti omwebaziza ogambe nti pulezidenti ali happy okugenda mu Ntobazi agulewo ki amakolero njagala mwebaza ekintu kimu ayogedde ku government institutions amalwaliro n'amasomero yemu ku campaign gye tulina in fact this financial year budget yaffe part of it kuregisteringa mataka ga government amataka mangi naga amasomero goyogerako gabaddewo naye nga ebiwandiiko ebimu babikola ne babikomyamu muki mukubo kati abantu bwe batandika oli grabbinga ne muvaayo ne mugamba lina ettaka lya ssomero nga bagamba muleete ebikola ki kubanga ne Kasese tulina omu ate nga FDC yagurabbinga essomero ekyo tokimanyi yes essomero Damba ate nga ali mu parliament ate muntu munene ava Kasese mukyala ate si kya bulimba muvubuka bamukadde mwagala kwasanguza naye nga ekyo kikulaga kyova nkugambye nti wekituuka ku bubbi bw'ettaka ebya pati tebiriimu omubbi abamubbi so ebyo nabyo kirungi nti bano abatula ku PTA ne batuwandiikira ne bagamba omukyalo ono yabba ettaka era nga ne mapu y'essomero bagirina nga bwe lyakola ki bwe lyayitanga so njagala ekintu kino we tuba nga tukutte ku kyettaka abantu bamanye nti si bantu b'NRM bokka omubbi w'ettaka tumukwate ng'omubbi okuinvolvinga ba local leaders okakiiko kavudde Kampala oba ne minisita kwali olumu ne president mugenze jinji oba mugenze waffe Mityana abantu bano ng'ogyeko bakalirira bakunyanga ebigambo byetukozesa mubukedde bamukunyiza betukozesa tewali nkolagana ndala gye musobola kukwatagana n'abakulembeze abasangibwa mu kitundu ekyo okutereeza kuba tulina kutereeza nsonga zero tukwatagana kakati nga nze kansokere kunze bwengenda mu community soko lemala okukiggusa yonna gye mbadde ekisooka mpandiikira abakulembeze okuva ku disitulikiti era ne mbagamba baweko kopi oba bategeeze abakulembeze wa wansi kubanga ddala mu nsonga z'ettaka tosobola kwewala abakulembeze abo mpozi ekitera okubeerawo nti abakulembeze bano abalala bagwa dda olubege ogenda okutuuka nga kyamaani ekimubeesezaawo gwe mugabo zino zaki za ttaka ogenda okuyita olukiiko tulabako namayitire ge n'abaana be bonna ne bakola kikuba abamu tebamanyi na kuwandiika bulungi naye abaana baba basomesezza be bawandiika endagaano taata kuba ye taata ye kyamaani wakiri ye taata n'akola ki n'ateekako ekingumu so ebyo byonna weebiri naye nga enkola yandibadde entuufu of course nti abakulembeze bano olw'okuba baba bamanyi ebyekitundu bulungi okuva edda n'edda ensonga z'ettaka zaatuulibwangamu abataka ate si buli mutaka nti yatuulanga mu nsonga z'ettaka walingawo abasajja ku byalo nga babasoloza nga ne waaba nga yatambula yes bamulinda akole ki akomewo
bana abalala bajjanga buzi kunywa malwa nga biwedde waba mama ne taata nga bamaze waba muliranwa na muliranwa nga bamaze ne balyoka bana abalala bajja okubaga ennyama biki naye nga zaali z'abantu ba bwongo ekisoose okuleeta obuzibu by'ettaka mwami Sserugano ono mwanyina zakimanyi nti ennaku zino buli muntu yeefuula mugezi mu by'ettaka ate abantu ne bava ku mulamwa ne badda mu politics omuntu ayagala kumanya mazima nti bano bendi mu kuwolereza bano babbi ba ttaka fayini bayinza kuba batuuze naye we bali si waki si waabwe ate olusi tebagwa mu kiti kiri etteeka kyerikola ki kyeryogerako kuba kati we basinga obungi ab'ebibanja batali batuufu kati be basinga waki obungi so singa ensonga oba ozirambuludde ffe nga gavumenti twanitegedde nti tulina omutawaana ogwekusotolinga abantu b'ekagoma bawera emitwalo 2 basenga ku ttaka lya Haji Gun naye nga ettaka eryo si lyabwe tebagwa mu kibinja kirya ekiteeka kyegamba ow'ekibanja omutuufu eyaliko okuva mu 1983 omutuufu naye politics is at play era bw'ogenda mu field nga mmaliriza bannange bano ba politician wano bwesanga honalebo akalulu tayagala basooke basomese bali abantu ekiti kye bakola ki kye bagwa so that mubasalira amagezi so ebe nabyo because mixture honalebo awo wenyine mbadde ngambira era webale kaleeta nti gwe bw'otambula era okogeddemu wano nti gwe yenkolayo nze ndowooza enkola eyo singa ebeera mu ground nungi olw'ensonga zino naye akakiiko tekayita abako njagala nkakakasibukokwa kuyitanga kalina fayiro era bw'otuuka wali obanga bo batandikira ddala kukola kiramuzi weŋŋambira nti bwe tuba twagala kutereeza ggwanga lino omuntu alina ettaka njagala n'abatuuliza kiramuzi of course balamuzi naye nga si kooti bayithawe njagala n'okutegeeza eggwanga bo balamuzi babateeka kaki naye si kooti kino njagala okikasiriza mpozi nowakyewakanya ate nkukyala enyingi kakati kyova olaba akola ripooti negenda wa mukama waabwe agitunulemu kyengamba kikino bwe tuba tuzeemu nga twagala kulumirwa eggwanga nga pulezidenti omuntu twala naye kuba nti tuzze eggwanga lino njagala kakasa tukole bwe tutyo naye ng'ekikulu kya byonna kiri bwe kimu nga bw'ayogedde nti bw'otuuka mu kitundu yita abakulembeze kwaki tubayita njagala nkakase kati ngafe abakulembeze tulina amataka ge twayisa nga kanso nti ago gabeere developed naye olw'embeera z'abantu baffe yadde ogenda wano mu Kampala waliwo ebitundu bye muyisa nga kanso nti bidevelopingibwe abantu ne balwana kati ebyo nabitegeera otya oli ajja ogamba mbu ate Chairman mubbi naye nga kanso yayisa ki ebintu tusobole okuwawula akakiiko nti nino ttako liraba eno kanso yayisa wabeere developed ku nsonga eno ate ino lyasomero ekyo kyatuyitirako wange ne saawa yakuza bintu bya gavumenti kuba nti bikola ki ate nakusobozesa kanso ezayisa planning zazo nyabo naffe tuli gavumenti nange ndi president wa Central Division ndaba minister not shadow this one of mine is the real government of Central Division naffe tuyisa netugamba wano tu developing wano wabeere okatale era nze wange tulina ebitundu bye twayisa naye kikwewuunya bawadde nono sijja kubiyita kasasiro bamuwadde nga bamulimba ebintu bye twayisa mu kanso is a body corporate it can show it can be should okitegedde kati nganze Mbaraka ndi mu government yange twagambye wali wabeerewo development weziti wali wabeerewo nga ogamba nti ojja kunninyirira so kati singa kumerembeze mutuleta mwabakanso tutambulira omanyi wamma kyembadde nerabidde okugamba ono akimanyi kuba mukulembeze obubbi bw'ettaka busimuse mu ma districts ne municipalities waliwo land boards bo bano ababyobufuzi etteeka lyagenda ndowooza ne libeeramu bit week kubanga omuntu okuwa chairman obuyinza eyayise mu kalulu nti yaba alonda chairman owa land board alonda wuwe ate tafaayo oba ebyettaka abimanyi oba ebyettaka si biki so nabo we bamala balonda nga bagamba nti akuwa obwami abakuwadde kuli mwami Siruga weebale kuweereza weebale kweta honorable kunnyonnyola ate yeebale kuba ye wanjawuloko ku banne kubanga avayo nannyonnyola abo ne bategeera tuyambeko okutegeera abatugomya abantu ejjinja emukono ne wakiso naye tewali gwe batutte mu kooti nze Kagwa Moses mu kirokole akamusomeko bangi wano Sakwa RDC mukulu Sakwa alese luzungu lungi Seruga gamba mukulu Mbaraka that he is the president of land grabbers in Jinja gwe president w'ababbi b'ettaka ejjinja yatwala ettaka lyaleerwe lyagenda olaba era Napier market lyagenda olaba Kimaka forest lyagenda olaba Laviti land Kakindu stadium land Nalufenya hospital n'eddala lyonna. He even built a mosque yazimba ne muzigiti ku ttaka lyaleerwe. Eric Sakwa asinzidde
10 kitere kogena mudamu agigolobe busi Seruga government ina ettaka liriwo kulwa abantu litibwa public land government ekuuma likuume abantu be bannanyiriryo era be bannayuganda honorable nkulamusizza nze mutaka we Coach Kauma Stenda wano ku White Havens Hotel e Masaka wendi naye Minister Namuganza wano mwayimiriza abasima omusenyu kulwera nti tobazi kyokka buli lunaku bayisawulole ez'omusenyu nga zijjidde oba mulwera mu kampuni ezo ani azikkiriza okukola ogwo mulimu n'okusima omusenyu mwesi muyita wa sipi bwe namuwandiika muno kyamazima kaloli ab'emityana batufiiriza material neyanziza nnyo batufiiriza material wagamba nze naye omusajja oyo mukulu kirundu omwami oyo ensonga ze ntuufu kana akakiiko sie kasoose zawadde chairman era byanapya byagaseeko ono Tony Owana baba wange byamawulire haja ayagala basooke kukwataani tusobole okukola naye kuba bbi Seruga bali program leka omusajja ayatule amanya tukoye agabi loya wa division apeleza message nolcho katukomao mwami ani ono Isma Lubega enalufenya akitoke takate kalina kikakoze ekisooka bagala nyamba sappe oba basumera tebafunanga school trips bagala kufuna bufunye trips liemu outing bagala kola outing awanda okutambula kwa ita trips bayine motoka buliemu egulo bukadde 5 banyumirwa bye bakola mwankulu Seruga tuli na Uganda kwa okay Paul Gideon kutumidde kwebale nnyo okutesa kwa mukama nabala bampeza message nina edakika ntono ebikwata katono mufunze takali abandi president wa babibeta kejinji oyo oyanyumiza bibi jo mwami joyogedde ko yali RDC twamugoba bugobirwa bibibwata anonyereza milimo za government sakwa yali deputy RDC naye kyamugobya bikolwa ebyo ekisookera ddala njagala kukakasa kino sakwa tebamugoba anti nkujira saka bamuwa transfer sagala anti nze nkujira sakwa akimanyi bulungi ettaka lya Lerwe okuvira ddala na Lukolongo paka wano banda tolaba abantu bakolerako fetwa nzenga president w'ekitundu nagamba ettaka lya Lerwe lyonna ku mabbali abantu balina otundirako misenyu balina okolerako emirimu emitontono naye nga si kukola ki kuzimbako permanent what izimbe era nga bwe kikola kwanga ttaka lya gavumenti saka kyamuluma lwaki nze mpa abantu balikola era abantu basanyufu naye nabagamba government yes I'm the president banange minister abadde ki nze president w'ekitundu ne mbagamba bakolereko era sagala no toddamu ku ekyo abantu baffe bali bubi kimwe mu budisa kyenkutegeeza olaba bano kye politics bwenjogeddeko ate kati awo ngenda kukinonyerezaako engeri gy'oyogedde wagabira abantu you have no those powers kiringa nakaseke bali batudde luli mwami Seruga ne bayisa ekiteeso mbu buli ali ku public land bagenda kumuwaki ekyapa nakaseke district council ne communicating amangu ne mbagamba temulina those powers ministry n'obuyinza bw'okubaga ebyapa ye ministry y'ebyetta era eryemu kati ono bw'aba naye atandise okugaba abantu nti mukolera nga bamuwerako ngomaliza kino nekavuma ayongeddeko nti era gwe wenyini nyini gwe wandika ebbaluwa enzibu ennyo ogobesa okyusisa ssakwafe lindako honorable minister wulirisa kyenkugamba nkugambye okuva na Lukolongo paka banda abantu tebakolerako pete obulimu obutontono n'ebimuli batundeko obulimu obwo obutini bwayogerako wamma buviiriddeko abantu ne bagula binga ettaka kubanga gwomala okubaleeta n'obalagamba omukolerawo ogenda okulaba abadde ali mu kaddeeya ng'ateekawo ekiwempe abadde ali mu kiwempe omusanga ataddeko ebbaati ku kati naawe ngenda kunoonyerezaako kirungi kitubadde kubanga saagala muntu kuzanyira ku ttaka lya gavumenti ate bwe bamala waneeno ne badda ne batwogerera mafuukuule ng'ate anti kati wulira bw'ayogera belongs to the people ng'olina rights as ownership tewabeerawo kumisiringa kakati bweba belong to the people lwaki tojja osule Kampala mu tawuni kubanga land belongs to the people genda owambe wali kati Centenary Park
yiyo bagirwanyisa genda owambe Centenary Park because land belongs to the people ownership erina okubeerawo naye ekisinga okunyiiza nti bano abavaawo ne batukola bwe batyo ate be bali eri nga bw'oyogedde nti aboogera obulungi kungulu balinga kololo queen gwe basizeeko akasukaali akati nzija jinja nze nsanga wagabira abantu ettaka kankubulira oli mwanyinaze naye nze sijja kunyigira kuliiso kakati nze kankutegeeze kino nawe abantu okolerako emirimu ate wamala ne mwebanda paka wa ate ng'obawaliriyo olina powers ezigaba olaba nange wamandi naye wembeera nga kigamba kino kitabo kituwaki tekikuwa mateeka kugaba gwe okolerako emirimu gyemisebwe mumisiri nga ate ne mudda wagavumenti balemye mwogere bwogezi gavumenti tejja kutulema olaba mwe mulina omululu nga temunabana kujja obwavu obuluma abantu baliko okukolera ku ttaka lya gavumenti bwe munoonya obululu nga temumala munoonyeza kuffe kakati kankubulire ejjirya zenzija ensanga byemwogedde bituufu oli I'm telling you tolina byovunana kubanga tosobola kugatta tolina buyinza bugabatta lwaki obagabira ani akuwa obuyinza bwe bweyogamba nze pulezidenti w'ekitundu buli kimu kyonna ekiriwo n'okitwala ate olina buyinza ojja kunsomera etteeka erikuwa obuyinza okweggaba olaba nange minisita sibulina ng'obujja luddawa mu constitution eyaggulu simu eri 0-4-4 337 lunana nsavu mwemu 0-4-4 337 lunana nsavu mwemu njagala essimu 5 nfunye eddakika wali 10 zetugenda okweyambisa nga tuwumbawumba ali ku simu 0-4-4 337 lunana nsavu mwemu mukulu kaziba mpereza message niyazeemu erebadde okay mpereza message Honorable my sub-county has grabbed my late father's land, which he bought in 1969. They have started constructing a market on it. Should I sue them? Sub-county, which one? Muliwabyo, Bundibujo, Ali Bundibujo district. Bundibujo. Yeah. Wajja kuddamu pereza message simyo minisita naye osobola okujimbwa obulungi mukwatagane. Akakyoka ettaka bwe kaddamu kanoonyereze ku meeyo oyo ayinza okubanga alina kituufu kyamanyi ku nsonga z'ettaka n'asumba entinda Mubaraka akimanyi okay simu gye mbagambye okubako ye landline 0-4-4 337 mukikubeko bamusobola bati temuyitamu manya kiba kinkoze mbadde mpeeta ku masimu Mwami Seruga nti kusomesa kuno mwami avudde jinja alina obukodyo nange ne bulabi John Chazze asinzidde Mityana ino obikira abakulembeze katumbe wumbe ndowooza simu zakazibuzeemu nesifuna ekizibu kyekimu nembasege zomba denzirina mukulu Mubaraka ebintu byowulidde nekibatuusiza ne minisita agambye nti nekusiba sikulimba tetuli wano ku Bukedde ensanga yagabanga ettaka nga bali mukungamba ojja kukiraba era wenva wano gyengenda minisita nze nkubulidde ebyo birekereze wano njagala mukakasa nti tukola olw'obulungi bw'eggwanga lino ettaka lya leere si wano wokka naye okuva n'olukolongo paka Jinja ettaka twagamba abantu okukolerako emirimu giri peti nga mulina obuyinza era njagala okukakasa minisita obuyinza niyabukuwa anti awo wenzijira njagala okukakasa kino nti akakiiko bwe kanaaba kazze ne kakwatagana abakulembeze tujja kutaasa ebintu by'eggwanga ne tuteekawo n'ererwe poliisi eri responsible era reports zibadde zijja nga batugamba abakulembeze be bali mu kusindika abantu nga sinaba kufuna nagamba olulina bana poliisi yaffe abeerwe poliisi ne mbagamba by the way ne IGP nateekawo intelligence bwe mbatubuulira abakulembeze abali mu kusindika abantu nga be basindika ki era erwe twagobako abantu nekyewunyisa nti buli lukya ogenda okusanga abantu bazimbye ku leirwe ate nga bagamba nti gavumenti etwala ate omutawaana ogw'okubasasula bakoleki baveeko kati ono weebale kumpita ono omukwatidde wano mu studio era ngenda kugenda bugenzi kasita bampadde obujulizi nti naye mwenyini takyeganye mbu yabagamba mukolereko ffe bwe tuli mu kukiriyalinga abantu baveeko ate gwe bw'oleeta tukolereko temwagala enyalemu ekole so dati mubeerawo mugambe nti nereerwe balemye onoobaliyirira nga bavaako nga tonaba nakukwata awadde bantu kolerawo genda otuukizewo ate ono yabaleeta nkugambye oba gavumenti erebyembaga ebusoga layini bagimalawo neyo yonna leero bagimalawo netugamba kati abantu bagira bakolera abakanika
abye ngato nabye etoke bona babeera babbi abakuba bloka era minister poze bikolera ene uwo naye tojja kugana abantu kola milimo kukolera kutakali ya kino njagade ologenda kulaba nti bampo obuyinza ogenda kulaba ogenda kutegeera kwolo ogenda kutegeera kwolo nti I'm a minister for lands and I have land power ekyo tekikola amayinja gebeetika imbundi chairman obwa chairman nga tukukwatidde mu bubbi tebujja na kukola kuba abantu kolesa ettaka minister wano bamukwata nti afeza abantu ku Serena tewalaba nga bamutwala mu kati golowooza chairman azitowa nnyo nnyo okusinga abantu balina okwesa ettaka waliyo kinamuganza kati ono kamuleke mu lwatu olishabadayogerako otherwise woba era ddayo bajjeko nga siraba nakujja kankubulire message agadde n'eggwanga nga liraba okuvenda ku kolongo wonna paka banda abantu bakolera soko je abeera soko je abeera administratively mujja kusinkana sina administratively bwabanga adda wano nagamba nti president Museveni ndowooza ki yaliwawe kyali ngate yali eri be batyanka ebintu nga leero eri mu kututawanya okujjako abantu nolabanga yabayita byafunirako obululu land onagamba land belongs to the people onagamba ettaka lyerwera erigundi omusenyu gw'erwera onagamba webundi bujo oyo ayagala kufaanana n'ono land belongs to the people onogenda nowamba n'eritali liryo nti kubanga land belongs to the people eyo statement by the way tukoseza nnyo mu constitution inene nnyo kyovolaba enagundi endala zonna amawanga gakuze gakyusa eyo statement Tanzania here land belongs to the government that is the constitution but for Uganda it is ours but the constitution yaffe egamba land belongs to the people that is right that is the big mpagidde ate unansibirawo land y'abantu there is an interpretation the statement is omwami Kirunda omukulu meya wa Central Jinja kyayogerako talina yadde inch emu gy'atunze naye agambye abatunde ennyanja akugaba okugaba no ekintu okukitwala tekitegeeza nti okitunze bakadikireko banakizeko okugaba ekintu ekitali kikyo mireko ma bloka gano ani yakugamba kakati buli omwana ayagala okuba bloka agende kutaka etali liri kubanga mayinga n'abaleero abamu babajjako sente naye gwe meya nze nkuwulira ebyange naawe byawedde dda abantu njagala babadde batulaba mulabe bulungi gwe meya yakugamba nti kakutande otandike okuleeta abantu kuleerwe nga gw'omu gwe tubadde tunoonya zisagala kutisatisa mwogere nti tulemeddwa nammwe nga tubakutte setwagala kutonoonera bululu nga ate mwe mukolera kufa omusenyu guno nayogeddeko ku politics parliament number committee ya natural resource environment byonna byesula ne bigenda wa erwera ne bagamba nti engeri omusenyu gwe gali gumayiningibwamu bali bakokota mu nnyanja mbone bikosa n'ebyennyanja na bikina byonna wabiwulira ne bagamba naye abantu bana baweebwa license mu butuufu bajja kusigala nga bakola ki bamayininga omusenyu kubanga kankubulire mwami Seruga tosobola kugamba nti omusenyu erwera gugenda kuviirawo ddala noono meya akimanyi wajje bakoze ennyumba n'eguma omutalilekesande teriiwo if these are the natural resources they have ne president ya guiding bulungi n'agamba ekikulu zikwatibwe buki bulungi era bali abaali bakokota n'ekyo ekitimba kyabwe bachina kye baali baleeta nga bo bakokota na buli kimu kyonna omusenyu ne bagwa exportinga ekyasinga okuluma president nti baali be-exportinga takanga tetufuna musolo ye n'agamba omanyi ensinga Morocco eri surrounded by lakes nayo kimanyi nti be-exporting omusenyu ogwo mu Europe naye gwo guleeta income revenues in an organized manner ne bamanya nti omusenyu yemu ku resource gye tulina gye tufunamu essente so nze ndowooza nti bwe balaba bino ebimotoka kati ebitwala abantu baleme kulowooza nti balekerera ddala okusima omusenyu erwera by the way erwera we balekera omusenyu wano ka trip kamu kati ak'omusenyu Kampala ndowooza wekyabazimba bakimanyi kaalinya ate nga bano abaana kye bakola tebaleeta na Lake Sand mwenyini batuuka mu kkubo ne bayooleramu ebiyinjayinja bino birabika ziifu kiki Lake Sand
kwetagisa ono wa sub county kuba ekyo kyonna kyonna kyekizibu kyekimu ekyo ne sub county leaders abatulaba kuba Uganda yonna nebwe batulaba nebyo badde mwanyisiganya ebirowoozo awo mu ngeri gye mwanyisiganyaamu bonna abakulembeze gye bali kijja kwetagisa okulaga obuyinza bwa land committee we butandikira ne bukoma bano balyoke bategeere naye takoma kubanga tubadde tugenda kwogera ku mannya g'abantu n'ekibira kyogere kijinja abamu nabo ku bakiiko bakiriko kyova nakugambye awo nti amataka golaba gonna nga teweerabira nze na doza yonna okwogera amataka nago ekibira kyejinja nabano benyini abamu abali ku kakiiko kwe bali ate ne maama ono alina ebyapa by'abantu byakwata era ensonga ezze naye tajoogeddeko kimanyi ebyapa by'abantu byebadde obajjako sikusiiga meeya njagala oyogera ekituufu bwino nze okuva lwe najja wama mu ofiisi waliwo ebyapa by'abantu akireeta olw'okuba bamugambye ku bubbi bw'ettaka omanyize pasi ndi straight forward nze okuva lwe najja mu ofiisi aŋambye okwogera amannya g'abantu olw'okubanga ngenda kwasanguza kigwemu okay googere bw'obanga ekyo kyekigenda n'eriryo liteekemu omwo kati nkuwadde obuyinza googere liteekemu kubanga wamaseruga kankubuulire ffe ministry eyaffe tulina powers okuyitisa ekyapa kyonna ekiba kiriko obuzibu okitegeera kati tubadde no sinaba kuyita commissioner wa land zabadde abiyisa naddala ebyo ebiriko multiple land registration kubanga tulina computerized system gye tubadde tubagamba bulijjo kakati esystem eyo eroopya abantu abali ku kyapa nga baliko 8 baliko 4 baliko bameka so kye twasaba mu ministry commissioner kwe kuwandiikira abo bonna abalina ebyapa ebyo bajje babireete then tubeere ne hearings ani yafuna ekyapa atya so that tusazeemu abantu abalala tusigazeemu omuntu atya omu kati gesagala obeere wano okubukedde olimbe nti nina ebyata binakwata sikwata byapa nze bukwasi omaze nokinyonyola kituufu bakugamba nze nsaba bwenti ekikulu kya byonna nebaza nga bwe ŋambye naye nze nina obuyinza obugi obubireeta naye gwe tolina buyinza bugaba ttaka liri eryaleiro siibula naye nze naye kukusobozesa abantu kukolerako kugambe okuva enalukolongo paka jjinja abantu bakolera ki eyo kakati awo tewali tabu singa obanga olina project endala etegerekeka naye nga tolina project endala tobajjaawo okutegeeza you have to be with another project nga tumaliriza ebyetaka mbimaze pasira kumala program number 1 wamme ekisanja emyaka bagyongezeeyo oyina ndowooza ki naye kati lwaki omubuuza nze okujja emyaka muzeewe giggwerako tebabuuziza gwe olina ebyo ebikusiiwa kakati nze ebintu ebitanaba kujja lwaki mubijjula bahidde leka nkubuulire olw'okuba kimuluma nnyo webinaaba biyidde tunajjula naye ekirala ekitawanya bannayuganda essaawa zino nze kyesiraba nakulaba kubanga wekuba nga bayagala kintu ekiba balume ennyo nze nabakyaggwa dda ekintu ekyokugjawo term limits kyekyali ekikulu ne bwe tukomaawo kubanga kati term limits naye kakati seruga nkubuulire emyaka gwe seruga oyinza okubeera n'emyaka gyo ne baleeta omuto akusinga nga mukadde mu ndabika okusinga omuntu alina amaanyi ge ng'akyakola ogwe tolinayo b'osinga ate nga bato ku gwe ekimyaka nakyo omuntu n'obeerawo waliwo projekiti eyafudde olw'obulungi bw'eggwanga gwe sookoleko enze maliriza ensonga yange olw'obulungi bw'eggwanga ekenya train etambula eno eya supidi etanzania etambula mu uganda baagaana okuyisa mu layini enkadde bakoze layini empya begabye ebyapa okuviira ddala emalaba paka eno mbadde ngenda kubasanguza abaafuna ebyapa abalemeseza ne gavumenti program eya leero nobonokola otetegenda kwekweka musango gwewakoze kankubulire ogwokuleeta abantu nobalemesa ku leero eno standard g'egerere tulukwogerako teri munga buno mwagiyisa mu layini ndala naye nemufunawo ebyapa kakati obanga kyekyakuweesa obululu otuuse okugwa mbewunyiza okubba nze by the way kankubulire I'm very serious about nze sijja kukkiriza muntu kubba bubbi ate ne we mutogerera amafuukule kino kika honorable kulikayo sinayo muli mu kwegabanya amataka nga muli bazibu